Kadama TV nga bana olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku kintu eky'ababoosi okubeera nga batandise okubeera nga baganira bakadaama. Baboosi bano baganira bakadaama bamanyi nti kigenda kubeera kizibu nnyo okubeera nga baddamu okubafuna. Babadde babakoleranga nga babayisa bubi kale ate time etuuse okubeera nga baddayo ewaka ate baganira. Waliwo kadaama ono gwe tugenda baleetera boosi we yamugaanye oba yagaanye okusasula tiketi, yagaanye okumutwala ku COVID test, yagaanye n'okubeera nga amugaana okudda e Uganda okutwaliza wamu. Boosi agamba bw'ati, boosi agamba nti kadaama ono yamugula emyaka 7. Kino nkirabira ddala nti ekintu kya bulimba kuba ye agamba yasooka n'amugula emyaka 4, kati emyaka 4 eyo bwe giggwako kyali nti bwe giggwako alina okweyongerayo emyaka 3, emyaka 7. Kadaama ayagala kudda Uganda, boosi agamba yamugula emyaka 7. Ekintu ekyobulimba, contract ekyasinzeeyo oba ennene gibeera emyaka 2. Yo contract ennene emyaka 2 olumala nga osobola okukomawo Uganda oba osobola okudda ewammwe. Bw'okomawo ewammwe ate boosi wo yaba alina n'okusasula tiketi eyo nga bulijjo bwe tubagamba. Bangi nnyo abatuukiridde nti balina ssente za tiketi naye baboosi nga contract eweddeko yaba alina okusasulira tiketi. Bw'aba agaanye mu bukyamu era oli wa ddembe okubeera nga weekubira omulanga kwembase oba ku office n'obagamba boosi agaanye okusasula lwakuba ne office z'ennaku zino nazo nzibuzibu. So kasooke tukuwe kadaama ono akunyumiza emboozi ye eryetya kyazze kitya era lwaki boosi wagamba yamusasula emyaka 7. Olugendo lwange lwatandikawo luta. Ono omusajja bannange balina ebisembi, balina empisa embi, envundu ze zonna ze wali olabye. Omusajja alina empisa envundu, anywa omwenge, anywa shisha, kw'otadde amakerenda, ayomba okwekutula. Buli lwanywa omwenge obugombo gwe gwe kaba mutooyubire olime kuvaayo. Omusajja anywa omwenge. Ono weebeera winta olina okufuluma wabweru ogende ogulete enkuba etonya mpitirivu kati musama nina okugutereka mu gundi mu ngoye zange. Teri ayina kumanya bananye mugana amaka. Omusajja alina agayisa agavundu g'otasobola n'okugumiikiriza. Ayingira nga buno oyingira mu bathroom tagalawo oluggi omusanga afuuka olumu bannange Katonda nsazi. Agaze ge bakola agamu butuufu tosobola nakugoogera. Ngumiikiriza bintu bingi ne ngamba nga nfa kimu ngenda kukola kino kumala nzira ewaka. Naye omusajja nfuukidde ekizibu. W'ova ku musajja simanyi yawoza nagugula emyaka 4, simanya bw'omala emyaka 4 yongereko emyaka emirala emeka 3 gy'emyaka 7. Alinga agambye mbu yagula bulamu bwe bwonna. Budda ku mukazi ayomba, omukazi avuma ky'okoze ne ky'otakoze. Atambula bwerere ennyumba yonna lwe nawulirako odiyo y'omwana ng'agamba mbu boosi w'omukazi simanyi agalamusi yagabiki. Ono omukazi atambula ennyumba era ng'ali bwerere ali mu kanika kokka ne kaleega. N'akuyita ng'ayambala n'akugamba simanyi nsibaako akaleega, simanyi nyiga masaagi wano obulago obunnuma. Banaye bw'ogaana okukikola olubeera oluleetedde ekyobera togenda kubufuna bw'onywera mazzi. Naye akuvuma avuma n'akusensebula ne wejjusa n'okyota bannange omukazi avuma. Abaana ababiri abalenzi abaliwo nabo balina emizi, abaana beekuba obusabbuuni obasisinkana ne weefuula nti tolina ky'olabye. Bannange embeera enfonderedde. Bw'ogezaako gavumenti kanzireyo ku ofiisi tebakkiriza era gwe bagamba weekoza. Obuzibu bwe buva nti nno ku ofiisi ono ayinayo omukono ng'oli omuwala era bwe yagambye nti ayina abanene mu gavumenti kuba n'omulundi omulala gwe nali njagadde okwepapagulamu nziruke nzireyo zimanyi weeri nsobola n'okwezzaayo ne neetuusa. Omukazi yaŋŋamba nga tukyali eyo byonna omala budde wajja tugolerera onnotugolerera era n'ebbanga liwe liba liweddeko ng'oyagala okuddayo olina otutuuza ne tulaba oba onoogenda. Kitegeera ne balaba oba nja genda kitegeeza be balina okusalawo oba ngenda oba sigenda.
Ati yena mukwano wange gumidde teri muze gukyuka laza biyungira bweyongeza embeera yeyongera kutaamuuka. Ono omusajja alina mutabani wabadde ng'abeera ettaka yagenda kusoma naye yakomawo. Naye okuva bwe yakomawo embeera yakyuka kati naye naatera okumalako contract sijja kulwisaayo. Nga naatera okugimalako omusajja yali wabweru era nga bulijjo shisha mutwalidde shisha nga amaze okuteekako ambuuza bw'omalako ebbanga lyo ogenda okolutya nga mugamba ye nina okuddayo waka nkole ki nabe famire yange. Taata wange yafa nga siriiyo n'aŋŋamba nno olina okwongerako infact yagamba you must add more 1 year okole ssente ezimala ne mugamba nno njagala kuddayo. N'aŋŋamba no baba this is expensive money you have to add 1 year and nanti oluzungu lwabwe naawe nga woolutegeera 1 year you go Uganda when you have enough money. Kyanuma nasirika nakaabulira ku mulamba n'enkubira mukwano gwange ne mugamba nze nfudde genda buviire wano mbadde nga nguma nga ŋŋamba at least kannindeko obbanga yange liggweko nzireyo. Nakaaba okukaaba kuzibu nakaaba naye nga mpulira omutima gunzita gunnuma omutwe nga gumba obba ne baŋŋamba kakkana linda ebisaawe babigule ojja kuddayo. Nembabuuza ngenda kuddayo ntya ku ofiisi balinayo abanene sisobola kuddayo ne banyamba kuba era nenagezaako okuddayo. Omusajja yakuba like nga bano abatuvunaanyizibwako direct ku embassy nenjogera naye n'aŋŋamba tosobola kuddayo mpozi ng'ogenda kusasula $3,000 eza $. Ate nga siziina ate omale ogulire n'ettikiti oddeyo kale ate nga katemba y'omu gyakola ki waddamu. Nakaaba sokole nomukati sorry akomba nekyakalikodinga nempulira ajja nenkata kati obuzibu bwebwava we wano bamaze okunfunya embeera ezo zonna. Omusajja yagadde okunkuba omukazi yagadde okunkuba balina emize emivundu omukazi buli mukozi abeera wano enaamukuba balwana ne nze simanyi wakubinyonyola kati nze bwe nabijja waliwo omuwala abeera akolera ono omukazi ani maama w'ono omukazi bosi wange yamukolera yeyambuulirira n'olunaku lwenajja bamyansaasa era nagamba oli mwana muto kiki ekikulese mu eyo famire oba osobola okyusa kola kisuusa naye omanyi abantu okukulagirawo embeera mu lunaku olusooka negamba kangezeeko. Kati nze nsirika banawe okusirika kintu kirungi nze nsirika nemba nga sinyega kikulabekala ate bwasangira ku ssimu ndi mufu wajjo nze ayinza okuyomba oba nkikoze oba kikoze nemutunuulira bwenti era yensonga ennyambye okusobola okuba nga mmazeeko ebbanga lyange. Saagala okozesa nnyo oluzungu nsonga bayinza okumpulirira bampulirira nga njogera simanya contract office baba bajja kitegeera mpulaaninga kudduka ate bwe bakitegeera bakusibira mu nnyumba ne bakuggyako okugoyifaayi ne baba nga bakufunzizza tolina gy'olaga. Kati olwo lunaku ne luyita olulala omusajja nga era ayagala kunkuba omwana yayiwa amata nze bwe nasiimulako we nalaba ye olwakebera ng'aggyawo ebitabo gayingidde munda kati abawanike bati oliyo okunkuba wala nali mumwesinze nga njagala mubaka olukonokono omukasike ku kitanda obeera baali balwanyemuko nga namusukumamuko yalwana ne mukazi we nembataasa nemusukuma kati nga mwewulira. Kati bwe yakuba bw'ati yakuba mutabani we ne bagamba fuluma wabweru nenfuluma omusajja nnoonya ayagala kunkuba abaana ne bagamba kola ki weekweka. Kati natuulayo nakaaba olunaku olw'amanzi gulaba nakaaba okuva ku makya paka kiro nga lukya n'ogamba bunzibiridde ne buziba n'ogamba bunkeeredde era olunaggwa ddi bananga omusajja acunya ate ekisangira nga amaze oteekamu omwenge bananga omusajja anywa omwenge mpulira nkooye omwenge ndi mukazi musiraamu omusajja nsombeso omwenge akugamba teri ayina kumanya bwe babimanya gw'onomanya kyokka omukazi ansanze enfunda eziwera omwenge bw'oguleeta nga mungi akugamba ogusigaddewo okole ki ogunywe ne weebuuza okunywa gwakinga mugamba abakazi ffe tetunywa mwenge ewaffe ate ndi musiraamu ng'akubuuza ani agenda okukulaba oba ogunywedde oba kitiri n'enkya bw'atyo bw'agenda okukola omusajja atama omusajja ntami
mpulira omusajja ntamye, omukazi antamye, abaana bantamye, buli kimu kintamye, ngumiikiriza ebbanga ekiwera. Ebbanga lyange liweddeko kati kati bwe namala ebyo ebyokukaaba biki nga ndi awo simanyi ebisaawe tebabiggula, noonya kudda waka, embeera eyo yongera kutabuka, mpulira nfa. Olwo maze emyezi 4 nkola ki mmanja, omusajja tannaba kunsasula. Omanyi omusajja okukwata ssente n'azisindika mu mannya amakyamu, maziga kwongera mu maziga, mugamba bikyuse mu corona time, sigenda kuzikyusa, simanyi sisobola zikyusa, nyimiridde mu layini okumala essaawa nnamba nga tebazisindika. Bannange emyezi 4 egiyise mabega vvu, ssaawa zino ssente ze nnina zemmubanja, sirina wadde 10, ssente zemmubanja zezino eza guno omwezi, agaanye okunta awoza nina okwongerako omwaka. Bw'anywa omwenge obwenge bugenda. Kati amwe ebiseera nga ndi sositaaka we nafunira mukwano gwange yansharingira vidiyo okuva ku eno YouTube channel nga ngamba osooka owulirize, waliwo amawulire agakolaki agava mu UG kamugamba ntandika owuliriza. Kati nagenda ntandika okugenda nga nkufolowinga si mabegako nnyo kuba naakatandika, simanyi bingi nnyo bigikwatako, naye wemba nga bafulumyemu nga bino bye bafulumyemu, nkwata earphone zange ne ziteeka mu ssawo kuba nze siwummula, ne nteeka mu ssimu ne ntandika okuwuliriza biki ebiriko, updates ki eziriko, ne mbeerako bwe ntyo mpolampola. Naye omusajja nnemeddeko, nkole ntya? Sisobola mugamba ssaawa zino eno, simanyi bwe ngenda mugamba kye kituufu, neetaaga okuddayo waka singa nsibwa guno omukisa ogwanga 9, sigenda kudda waka. Kuba bwe mba tankulira ne mbagamba nti simanyi njagala kugenda nga siri so sure, kye bagenda osobola okunziggyako essimu, ate okutulugunya kweyongerera ddala. Nkole ntya? Ndi so stuck, ndi stress, sikyabitegeera. Omanyi okutambula n'oyita ku gye wandigenze oba n'okwata ekikopo nga bakutumye egiraasi y'amazzi n'otambula wekanga ng'oli mu bathroom ku sinki n'ogamba kiki kyenkole eno n'oddayo omutwe gwagira, naye oli bwakulaba agamba ogw'okwabya kajanja. Naye teri kisinze kuntamanga mwenge, bannange omwenge guntamye, nsaba ku magezi nkole ntya? Nzirayo ntya ewaka? Nkooye okukuwa kuzibu, nkooye kontrakiti yange nagimalako, naye omusajja afuuse ekizibu. Omukazi ku by'okuddayo alinga nga atalina buzibu, kuba asobola okuwa ekintu n'akugamba tokikozesa, olikikozesa ng'ozzeeyo, kitegeeza yamanyi nti ogenda kukola ki? Kuddayo. Naye omusajja anfuukidde ekizibu, bannange mpulira nkooye, nkoze ntya? Nzirayo ntya ewaka? Saagala asubwa guno omukisa, bambi munnyambe. Naba musanyufu. Okusaba kwange kuddiddwamu.